okwegaana gwafuuka omulimu kwegamba sirinaayo lunaku na lumu bwe nali mpuliddeko General Museveni ng'akkiriza ensobi n'abo abamukolera kuba kwegaana na kushiftinga blame kugiteeka kwabo oba oli awo bwe bitakwatako butereevu nti ono yavunaanyizibwa ku kino butereevu nti omusolo gwe tukuŋŋaanya mu ggwanga mungi era gwe bagukuŋŋaanya ne Uganda Revenue Authority nga bagiwadde ebiragiro ebikakali ennyo okukuŋŋaanya omusolo ne tageti ez'okumiitinga temulina okukuŋŋaanya omusolo bwe guti so nga ate bwe gumala okukuŋŋaanyizibwa omusolo bagutwala ne bagukozesa ate ebitundu gye bagujje oba gye bagukuŋŋaanyiza ne balanga okubeera nga babanenya nga bwe mwalonda omuntu atakolagana na gavumenti. Kakati ebyo byonna ne bireetawo embeera kwegamba ey'okwekwasa oba obwekwasa n'okutukwata obujega mu mbeera kwegamba ey'okutudingisadingisa nga tulinga abantu abatalowooza mu bufunzi kutukwata bujega. Munnamawulire juuzi yabuuza Museveni ekibuuzo yali amuripootingira in fact biki ebiri mu malwaliro e Mukono, Kayunga n'ewalala, naye simanyi butya mwalaba ekintu ekyo kubanga Museveni kisooka yasooka kwegaana. Munnamawulire yamugamba nti bwe twali mu State House juuzi nakuripootingira ne nkugamba eddwaliro ly'e Mukono, Kayunga n'eri bayitawo Namuganga oba naye ne kuguno omuntu amugamba Museveni mukunnyonnyola bwe yali ayanukula yagambye nti yabadde ayanukula kubanga byakabaawo wano juuzi wali erweza nga kyajja nominatingibwe nga afunye mu press briefing n'agamba oba mpayiriza simanyi mwesigwa bannange oba ompayiriza kwegamba nga alaba ekyo public okukimanya nti Museveni baakimugamba ate nga naye abadde akimanyi kubanga kale mwesigwa baba teyabugamba kale singa abadde mwesigwa nga si ye yamugamba Museveni yandibadde tabimanyi. Nabbanja bwe yasindika okugenda e Kayunga ne Mukono okulaba ebyo naye era still eby'Emukono era akatambi ngenda kabawa bulungi nnyo okuvako bwe baripootingira Museveni wali ku Electoral Commission paka Nabbanja be yasanga e Mukono olabe ebintu ebyo byonna byonna elements ezo Museveni nga yeegaana mbuno mwesigwa tabimugambangako mu State House. Okiraba linga kati bagende baba w'amabaasa kakati ndowooza gambo ne bbaasa oba teyanoga oba tebaamuwa kakati Museveni ng'amaze okubyegaana asirika Nabbanja okugendayo Nabbanja akwata bulemu agishiftinga agiteeka ku opposition era nga bino biraba byakwegaana nga bo okugamba siffe opposition nze mbadde sibimanyi. President yantumye ye mama waliwo omwana ow'amawulire yamubuuza ekibuuzo nagati abakyala abali e Mukono bali eyo the hospital is congested nange nkirabye mu gw'omukaaga lwe nali mu State House His Excellency natuusa ripooti gye wali nga nkugamba nti amalwaliro naddala ery'e Mukono, Kayunga ne Namuganga Health Center siri mulimu obuze bugamba nti mu ddwaliro ly'e Mukono General Hospital abakazi bazaalira wansi naaba bazadde ku ssaawa 9 bwe zituuka ssaawa 10 kibakakatako kubagamba muveeyo ku bitanda mugende ebweru ne weekanga omwana eyazaddwa ng'ali mu mbeera ennungi. Simanyi oba amanyago ani? Amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Simanyi oba Mwesigwa ono ampayiriza simanyi kubanga siteera kwerabira. But I don't remember very well. But fortunately now, totumye wetukide Mwesigwa kati. Nabbanja lyawo. Nabbanja yingira mu nsonga ya Mwesigwa munango ntase Mwesigwa. Kubanga oba mpayirizo kubanga sibijjukira bulungi. ne kanyula obukanyula ne bagikusasula ne drip gye bakuteekako n'osasula. Ate
Twagala tiniza mufe ku bantu malwaliro. Ebintu ebikolesebwa ki bitono. Kubanga nange omwana ono kwesanga nekakawa kwekuba amaze okuzaala. Bwe tuba nga tufundiriddwa era abamu tujja wano ku bbalaza tusaba mama Nabbanja atwongere ku butanda. Ne tuzaalira ne wansi batufeeko bannaye batukoleko buli kimu weebake wansi wano ku seminti ddala ng'omaze okuzaala ebitanda bitono emifaliso tewali. Mutuuka ogenda obbakebera naye ng'olina okulinda oli ajje aveeyo naawe olyoka okole ki ogende. Naye jjukira oli ali kulumwa naye anaatera otuusa ekiseera ky'ozaala naawe oli kulumwa. Abakyala abazaala batufeeko mwekali natera okazaala naye ojja n'ozaalira wansi naye ntanyo wali azaalira wansi tuzaalirawo beebaka wansi mbalabye naye okuzaala saaza ebitanda biriyo bina gye bazaalira ate nga waliwo omukazi ogu azaala abaddeyo omu ebitanda ebisatu nga tebirina azaalirako kakati baleka ebitanda ebiri wali nga biri byerere ne bakuzaaliza wano wansi. President yantumye waliwo omwana ow'amawulire yamubuuza ekibuuzo naga ati abakyala abali emukono bali eyo the hospital is congested nange nkirabye naye bino biri supposed kulabibwa bamemba ba parliament mwe temulonda bamemba ba parliament abatali ba NRM tibafuna mukisa kusisinkana president buli kaseera ate abamu kati nze nga namboze tajjangako mumanyi netajjangako mu office yange ebintu ebisinga tubikolera mu office kati bo balinda ku floor ya parliament oluusi ogenda okujja ku floor ya parliament ng'olwedde mwategese dda nga enteekateeka ewedde kati ne bwaleekaana atya tuba bangi ababaka ba NRM nga tekibagasa so noosanga nti kati okukwebera kw'ekitundu kino nze ngamba bajja kubanga nabo balaba nti ovunaanyizibwa bw'omubaka abanga kalaba alaba okujjanga ku ddwaliro wano simanyi mirundi emeka jjajjawo n'alabira ddala bino ebizibu tabijja mu mawulire singa obadde memba wa palamenti n'aligambe oye naye mwesigwa musajja wate wa mawulire. Kakati munnange nga bw'obiwulidde awo okuviira ddala mu ntandiko mu nnamawulire reportinze era bino byonna tubadde nga tujja tubyogera ebiri mu malwaliro. Museveni mu kunnyonnyola kwe yagambye nti oba kuba kunyoma oba kukola kutya kubanga ezo zirina kubeera referral hospitals so si kutwalayo bulwadde buno butonotono musujja n'ebirala. Omujjuzo gulina kuggwera eri mu health centers endala naye kaakati zino referral hospitals lwaki batwalayo ebintu ng'ebyo mbw abakazi abazaala balina kuzaalira eri balina okubeera nga eyo yonna bakola ki naye waliyo ebiko kubanga ne mu malwaliro ago gennyini kati tuukaana mulago w'ekawempe olina kusasula ssente. Omukazi bamulekaawo nga tebamukoze nako gwomanyi twala omulwaddewo nga yakazaala oba azadde oba teri kumufaako singa oba tasasudde ssente. Abaana babazaalira wansi ku fulo. Nabbanja alina ekibuuzo kyabuuzizza simanyi oba mwekiwulire mu katambi ng'agamba mbw atuuse gye bazaalira ng'ebitanda biriyo bina mbu naye azaala nga aliyo omu. Kati kyogamba nti omusawo aleka obutanda obwo n'ateeka omuntu omu azaala n'amuzaalisiza ku ttaka ku fulo nga buli we buli. Kati omuntu ayinza okurizoninga ng'oyo goyinza muddamu oti kwegamba ye waagendeddewo kyasanzewo kya reportinga naye ate nga abakyala bamugambye bazaalira ku ttaka bo bennyini. Kakati yakimanyi amanyi atya abakyala abazaala olunaku yalowooza nti buli kaseera wabeerayo omuntu omu mu Labour Ward oye Prime Minister. Kakati olwo ate n'amala eggobe mu kibya nti n'oyo journalist Mwesigwa amawulire galaga nti yalagidde akwatibwe avunaanibwe mbu kuba bwe yagenze ekayunga mbu oxygen plant yagisanze ekola era ne bamugamba nti capacity gye baproducinga bagabirako ab'ekamuli bagabirako ab'ejjinja. Ne minisita ono eyakaaba nga bamugize nga bamukute n'amabaati naye yabaddeyo ekayunga era ne batandika okuvumirira journalist Mwesigwa mbu yayogedde obulimba
mbwali police ino kumukwata mbuye akole public apology naye nga government ekoze public apology kubye mukono kubanga ate tunakyo kiri awo songa ate wewenye Mwesigwa yayogera yayogedde ku bifo bisatu yayogedde ku Kayunga mukono nayoganda ekiraba namuganga nerabidde erinnya naye yo tebagenzeyo tebatuwadde ripooti yaayo kubanga ndowooza bagenze okiraba nti ate yeye eri waasi kubamala simukiseko mugendeyo mulabe ntukiraka ndowooza bavudde mukono ne bamala ne bagende Kayunga ne batereezaamuuko oba mugambe bwe muti kubanga ebyo babyogedde bamuwadde ripooti ab'e Kayunga kubanga oyinza okusanga tewabaddewo bantu bangi ng'ab'emukono kuba ab'emukono babakyala babaddewo yabasanzeewo era ne bawa obujulizi nga bw'olabye mu katambi kakati mbu Mwesigwa alina okukwatibwa mbu akola apology public apology kakati Nabbanja ye akoze public apology kubanga ye kennyini apology nga mukama we wennyini bwe yeegaana mbu tebabiŋŋambako sibimanyi siwuliranko ng'aba mu State House nga bw'ogamba oba ompayiriza Nabbanja wuuyo Nabbanja okugenda emukono abisanzeeyo byonna ebikole amaze okwadimitinga nti kituufu naye wulira bw'agamba nti kati nsanzeeyo obutanda buna kyogamba nti nsanze omukyala omu azaala kakati olwo ate buno obuna kitegeeza kaningaga nti okuzaala abazaala azaala omu tamanyi nti bayinza okuzaala nga 6 7 8 olundi olwalumu omulundi gumu oba 10 ng'obutanda buli buna oye prime minister bwatyo bwa reasoninga kubanga tolina ngeri gy'oyinza kuddiramu ensonga zonna kuzeggyako ate n'oziteekako MP w'ekitundu kyategeeza nti Nambooze mumulonda abantu ab'ekibogwe si ab'ekibogwe wabula abantu abatakwatagana na gavumenti ekyo bazenga bakikola ebbanga lyonna beekwasa byonna gye balaga naye ebitundu aba NRM gye bakiikirira buli kimu kiryokke mu bitundu aba NRM gye bakiikirira buli kimu kitambula bulungi MP w'ekitundu yalina okugula ebitanda by'eddwaliro MP w'ekitundu yalina okuzimba waadi abakyala mwe bazaalira oba nga ye kali bwaga nti Kayunga kiryokke mbu oxygen plant MP waye yagiteekayo kakati abantu abo abarizoninga batyo kwegamba gwe weetaga mbu kulonda bukulonda NRM olwo service delivery esobole okubeerawo so nga ate omusolo bagukuŋŋaanya ne bagutwala singa tugendera mu nkola eya federal bwoza singa tebikolebwa ebintu ebyo nga buli musolo percentage esinga obungi ekola ku bizibu byawo mu kitundu ekyo singa olowooza byonna tebiriiwo amalwaliro tegaliimu ebyo naye kati tunuulira omuntu gw'ajja buleemu ennene bw'etyo ne kigenda ku mikutu gyonna ng'abuleeminga oba anenyomu MP gwe baalonda MP atwala birowoozo mu palamenti ekikulu tebajja mu woofiisi kale wuliriza ensonga eno mbu tebajja mu woofiisi Nabbanja palamenti agitadde mu woofiisi ye mbu tugenda mu palamenti nga buli omu akooye mbu naye wali mu woofiisi mbu buli kimu tuba twategese dda myaka 40 bategekera emyaka 40 mbu twategese dda azifu bakajja mu gavumenti omwezi oguwedde mbu nga twategese dda uliriza kwegamba ofiisi ya Nabbanja esinga palamenti amaanyi kyokka ate n'ayongerezako ekigambo ekirala muwakwanga muyinza okuba temuwulidde akatambi ojja kuddayo okawulirize agambye nti bajja mu palamenti nga twakooye dda ate mu palamenti aba NRM fe abasingamu obungi kiba kitegeeza nti bo bye boogera tebiina makulu kakati bwe baba nga aba NRM be basingamu obungi mu palamenti kitegeeza opposition byeyogera tebiwulirizibwa naye balina amaanyi ne intelligence esobola okunoonya omuntu ayambadde akakofiira akamyufu ne ovulu ne bamukwata naye tebasobola kumanya kiri mu ddwaliro mukono bakyala gye bazaalira oba kiri Kawempe wano mulago we Kawempe ebyo tosobola kubimanya byo wabula singa ebadde crackdown kuba opposition awo banguwa nnyo era amagye agagenda okukwata aba opposition gabeera gambadde bulungi nnyo go galina buli kimu emmotoka mpya buli kimu pisto ya miliyoni 2 gye yeetadde wano mu kiwato okitegeera
Nabbanja naye ali awo kaakati Bannayuganda tubeera awo ne tuwulira ebintu tubireka mu bbanga naye bw'oba osobola ddayo owulirize akatambi ako g'olabe Museveni abyegaana ne yeegaana n'okuba nti nno journalist tabimugambangako n'abisindikako Nabbanja naye n'atuuka eno n'atuuka ng'alaba bituufu emukono nti Kayunga si bituufu munnamawulire alina okukwatibwa avunaanibwe okuwudiisa Museveni n'okwogera obulimba bw'alina okukwatibwa kati n'amaliriza n'emukono naye n'atandika okubeera ng'alinga agamba nti abakyala balimba ndowooza olaba okuwakana atuuka n'okubawakanya abakyala bazaalira ku ttaka teri nsanzeyo obutanda buna kati ate nsanzeyo omukyala azaala omu naye ng'abakyala bamugamba tuzaalira wansi naye nabo ayagala bawakanye kati alaba tekimumalidde n'abisindika ku opposition be balonda bumulonde next time mulonde ndowooza mulaba abantu engeri gye babayisaamu amaaso mu next time kati muddako mu making sure nti mulonda abo tunuulira sigenda kusukka wano naye njagala okubagamba nti eggwanga lino bwe munaayongera okulikwasa abantu ngaabo kubanga oyo gibuvuddeko yatugamba nti Uganda NRM yeetaaga emyaka emirala emyaka emirala 5 esobole okutereeza eggwanga oyo naye nga wano ne komiti ya Nairobi kuliko n'ebizibu bya Nabbanja bikyazimbibwa bye mmanyi n'ewalala bali mu kuzimba gazimbe naye mu ddwaliro temuli waadi temuli bitanda temuli biki temuli bwe bazaalira ne bali mu kuzimba gazimbe olaba buli kimu kye boogera bwekwasa mbu mwalonda omubaka mbu atakolagana na Museveni gavumenti poliisi ye eriki bajeti ebe balabiki omubaka yayina okuzimba Mukama Katonda